Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wakitiibwa Allah tumwebaza. Kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tukyali mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Buku Iqra. Achagala bongo yagala kopi just inbox me njukoere bwerere nawo gende we kube doors nenga account ya fene ekitiibwa ya Basra Studies yamala koda ya salune eno eri emyufu twagimala koda era go scrolling wansi ku channel ya feno ojja kuba mwana watu ola video enkadde zonna mu Luganda. Ekitegedde tulina channel endala eyitibwa Muhammad Matovu yo esomesa Quran eyanga nayo yatandikira mu ya sound nate kati yeri mu Quran naye eno yatandikira mu kiri kitabo kya sound ekimyufu nekivaako ng'ekimaliza 100% nedda ku kino ate kiyitibwa Buku Iqra. So tewali kyemugenda kwekwasa, tewali kubanga tusizaawo buli kimu kyonna ekibayambako okubanga mukola ki muyiga okusoma Qur'ani eno. Naam, tuli wano. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amitu okirabye amitu yumituna okirabye yumituna okirabye tuli wano. Fi suhufi sosi isegede eno nani eno bomma sosi skune fi suhufin mutahhara suhufi tuvudeho azilu yuziluna ekirabye yuziluna fa fakhalaqa fakhalaqahu barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.